kabakyaganya okumpa kamera kyaganye kati ogenda jigenda teriko bifaananyi ni famire ya Anne Kansiime ndowooza mu bbanga lya myezi nga 9 baamazaawo abazadde. Very sad. Kakati aleetera okuleeta emboozi because okufa ffenna kwa ffenna era ndowooza mami ayinza okuba yagenda nga bagezezaako kye basobodde kati aleeta ekintu okuwawala ye taata asembayo okugenda. Kati mba ndi awo ngenda okulaba nga famire ya mpaka kufaananyi ebyo kuliko Anne oyo gwolaba kati ono asembye side zeno aba ku mukono gwakye abagwa right ow'enviiri ennyimpi ye Shine Omukiga then oli Taale ono omukyala yesimumanyi naye akamuganda waabwe kati okusinziira ku comedy nageza post gy'ateekayo nga famire ka siba mativu n'engeri taata gye yafaamu okusinziira ku post yatadde akiri post 2 either ne wabaawo amukomako kubanga kireka yadde ali willing okwabya byonna naye ka ne wabaawo akola ki eno part 1 alinayo part 2 kirina okubanga loyeka yadde agenda mu part 3 oli n'amugamba nedda ebintu bigiro bikola ki obireka naye nga ndowooza wano part 1 agamba Dr. Sanyu Frank, head of records department at Mbala Referral Hospital, asked us to pay 3.3 M you get feeling for to get our Father's Day certificate. I've wanted to share that is insinuating occurrences that if I wasn't a Christian enough, I would come out as a reason for my beloved father's and timely death. Musing. Ekisindukirize mmeme. Death. But I kept softening my heart, telling myself that the hospital is not to blame. It was Daddy's time, but no, my lovelies. The negligence at Uganda public hospitals is sickening and life-snatching. Now, when you are asked for a bribe for you to get a death certificate for a beloved that passed because no one seemed to know or do their job right, it hits different. I'm hurting all over again. Let me have lunch and come back, get ready to be mad. I have evidence even. Yes, I'm mentioning names. Oh, the confidence I have when I know I'm speaking the truth. Kakati kirabika obuzibu bonna bova ku ngozi gye babasaba ne kibazaayo eri omuntu waabwe ate engeri gye yafaamu kino kijjidde mu kaseera nga abasawo mu malwaliro ga gavumenti bali mu kwekalakaasa. I think kino kiddayo eri naddala bali mu ministry ya health okwongera maybe okwongera maanyi mu follow up n'abasawo nabiki maybe banayagala okujja okutuwa ebisinga tujja kwongera bikola ki obiba wanaye ndowooza eno part 2 muli amanya mu part 2 mulimu amanya yadde empanvu nnyo balero tujja komawo tuwongere nabo bana abakoze eki aboogedde then nane gundi ya kamilioni ayina ekifu kyalayo nobako n'atayimba ayina ekifu kyaladeko n'atayimba ngenda munaye ku nyimbo zitujja gifuna enki eyo katwetooloolemu